yafudde. Bannange ndi wano Mulago ndinaalimpa naye embeera si ya mulembe n'akatono. Musajja watutongera omusabira n'abalala yeegi gwe ntukiddeko abalala sinnabazuula naye nabo ngenda banoonya. Abagalu abalungi muliwa mujje mutulabe. Amanya nze Muga ya Faizo ndi muzanyi wa bina Uganda era ndi wano okubeebaza n'okubasaba nti bannange woolabira akalango mu firimu eno oba mu vidiyo eno tokasikipinga kuba wokasikipinga akasente kamatamba sikafuna naye woolaba akalango kano mukwano ne kagwayo nange ng'abaana amato abanywa nange nga neeyonja nsigadde nze Muga ya Faizo bambi tosikipinga kalango mami taata. Abalabi baffe ab'ebina Uganda mugamba mutya bakwano abagalwa abalungi. Amanya nze Muga ya Faizo ndi wano okubeebaza banaye mwebali kutuwagira mwebali kuwagira Muga ya Faizo naye nkusaba gwali mu kulaba vidiyo eno bambi oba agenda okulaba vidiyo eno bambi woolaba akalango mu makati ga firimu nkwegayiridde maama taata muganda wange kojja tokasikipinga kalabe paka lwe kagwayo kuba okalaba ne kagwayo naffe tusobola okufunamu kasente ne tunyirira ne tubeeranga ebinya ebigudde mu mata. Mwebali nnyo mwebalire ddala nsigadde Muga ya Faizo sigala ku channel.